weekend nga basobodde okubatenga etambula muyimbi w'eggwanga David Lutalo alina akayimba ako babongote. Mwali wulidde amawulire nti David Lutalo amenyese. David Lutalo oba afudde. Yabadde ku stage side ze Kajansi mu weekend, yabadde ayina ebivulo ebyenjawulo. Omukulu David Lutalo asobodde okubatenga embeera gye baddemu ku stage. Nga bomanyi nti zino stage ennaku zino aba events managers oba bategeka ebivulo. Engeri gye bategekamu stage zaabwe zibeera plywood, kati engeri gye basobodde okubatenga bategeka stage eyo mu Lunyafa makati awo oba plywood yabadde ekaddiye. David Lutalo ng'akuba endongo ye, stage teyaguddemu. Era David Lutalo kabadde kata kuba wali badde olaba nti amagulu galugenze kuba tebyabadde byangu. Nga omanyi nti ku stage obeera ne vibe y'amaanyi nnyo ng'ate ng'olina abantu okubalaga nti ekintu ky'amaanyi. Yabadde akuba akayimba gunsitula ng'abuukabuuka awo kwe kugwa n'agwa mu stage. Naye nga David Lutalo si y'omu ku bayimbi abasoose bokka. Abayimbi bangi nnyo bazze bagwiramu ku stage. Omuyimbi gwe bayita Station Mayanja yavaayo n'ategeeza nti myaka egyo yali akyali mu Eagles. Yava ku stage n'agwa era kyamuviiramu n'olubuto okuvaamu. Yalina olubuto ne luvaamu. Omukulu gwe bayita Kabako abalabako ku kivulu kya Gravity, Kabako yagwako ku stage, embeera teyali nnungi. Omuyimbi ono gwe bayita Kididi naye yagwa gye buvuddeko ndowooza ku kivulu kya Winnie Nwagi. Ne Fikfa Mike yavaako ku stage n'agwa. Waliwo omukyala Viola Nakitende. Viola Nakitende ndowooza akagwa emirundi giwerawerako. Waliwo n'omukolo ogwaliko wano ku Laston Gardens. Ndowooza yayina engatto, ndowooza yaseerera buseerezi naye baaba yeekuba ekigo ne performance teyaggwa bulungi. Lydia Jasmine 2015 naye yagwa ku stage, yali ku stage ya Miss Uganda. Omuyimbi gwe bayita Fie. Abayimbi bangi bazze bafuna obuzibu ku stage. Kati ensonga ezo nga tugenda mu nnaku enkulu abategesi b'ebivulo, abayimbi baffe okubeera mu bulamu obulungi oba oli awo n'abajja ku stage ennaku zino za plywood zikaddiye, temukola service oba ndowooza ne management z'abayimbi mulina okusooka okwetegereza stage eno eriyeeta, kubanga David Lutalo yabadde aluguzeemu obulamu, kubanga yabadde awo Kajansi ng'abuukabuuka n'egwamu. Okitegedde? Kati nno embeera ye bwe yasobodde okubatenga etambula, omukulu David Lutalo nga bagamba babongoote.